yasiima sallallahu alayhi wasallam abeere muntu wa bulijjo nga yaakulu wa yajua nga asobola okufuna emmere olwaleero naalya sallallahu alayhi wasallam enkya neetabaawo fayasbir n'agumiikiriza. okwo kwali kusiima kwe sallallahu alayhi wasallam. singa obwannabbi bwe yabwagala bubeere bwa kabaka nga bulimu ebirungi nga bulimu ebyebagalwa ebirungi ebisulo ebirungi, singa ekyo kye yayagala sallallahu alayhi wasallam era asobola okukifuna. naye obulamu bwe bwatyo bwe yabwagala, ekyokulya bwe kibaawo yalyanga muktasidan ng'alyako okulya okwekyetaago. kyovulaba mu bigambo bye sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bihasbi mri'in muslim, kimumala omusiraamu gwe nange luqaimatin yuqimna sulba, entongi 2-3 yuqimna sulbahu nga zisobola okukubeezaawo. si kwe kulya kuli omusajja oba omukyala kwalya ne bamukubira enduulu. mwali mukulabyeko omuddu n'atula ku lusaniya lw'emmere n'alya, abamulaba ng'alya ne beeraliikirira. okwo okulya si kwa mu busiraamu. kati omubaka salama obulamu bwe yabusalawo bw'atyo nga bw'asaba Allah, bwe yasaba Allah bwe kyokulya bwe kibaawo akola ki? alya muktasidan, n'alya ekigero ekyo ekiriibwa omusiraamu. era n'atukuliza naffe abasiraamu bwe tuba tufaanana nti bihasbi mri'in muslim, kikumala omusiraamu yenna alya apuliriza luqaimatin, entongi zozinga era siyani zaffe ez'emmere mirundi ng'ena ku 5 yuqimna sulba, okulya okukubeezaawo so okulya kulya okweraliikiriza. kyovulaba Abdullah ibn Umar musajja we naffe atunyumiza nti lumu yali nkola ye Abdullah ibn Umar nti waba agenda okulya tiyayagalanga kulya yekka, yatumanga nti tunulako ebweru awo, oba olina gw'olabawo ajja tulye ki? ajja tulye ffenna. bwe bati we baali magama gakaawo, oba olina gw'olaba omuyita ajja tukole ki? so si bino bye mukola ebyammwe wano waffe mu Buganda, noyita omuntu owange jangu tulye, naye nga bw'anaakyamujja kwejjusa ga nti omusajja oba nayise waaki. kati lumu waayingira omusajja n'alya naafe nga yamuyise, naye omusajja yali alya nnyo. bwe yalya Abdullahi Umaru yagamba nti naafa abantu nga bano nze temubannyingirizanga, tubampitiranga. kiraba abantu abalina endya efaanana bweti temubayitanga, nze basaagala kulya nabo kuba yalaba endya gy'alyanga si yamuki? si ya musiraamu. kati omubaka sallama bwe batyo amaka ge bwe gatyo bwe gaawangaalanga. mama waffe Aisha radiyallahu anha yanyumiza Urwata ibn Zubair, yali mwana wa muganda we, n'amugamba nti kana yamurru alaina alhilala thumma alhilal, tennaffe munange boolaba ala Muhammad, abantu b'ennyumba ya Muhammad, mwattu twayitwanga kukono akaseera omwezi ne guyitawo n'omulala nga situfunye emmere efumbwa mu ntamu. oba okategedde? nga situfunye emmere efumbwa muki? mu ntamu. n'amubuuza nti kaakati fima kana yuayishukum, yabawangaalizanga kuki sallallahu alayhi wasallam? kubanga omwami alina okubanga yali abawa ekyokulya. n'amugamba nti ala al aswadain, entende n'amaki n'amazzi. nti naye nga Aisha yanyumya naga nti naye yali ayina balirwanaabwe jiranu min al ansar, balirwanaabwe mba ansari nga balina ku bisolo ebivaamu amata, kati nga balina ebisolo ebyamuweebwa nti ebyo bikamu amata ga mubaka sallallahu alayhi wasallam.